Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kawaddeyo ekifo we kabadde kakolera emirimu gyako okumala ebbanga ery'ekitongole ky'ebyenguudo ekya Uganda National Roads Authority kisobole okuyisaawo Kampala Flyover. Akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama yawaddeyo ekifo kino n'akakasa aba UNRA nti kati baddembe okukikozesa kuba baasasula obuwumbi 23 okukyamuka. Biliyoni 23 buwumbi 23 bwe baatulira ekifo kino. Kati plani tuli mu nteekateeka kati na National Housing Construction Corporation be bagenda okulembera omulimu ogwo gw'okuzimba Lubowa n'ettaka ly'Olubowa lyabwe naye mu nteekateeka ya gavumenti balusaawo nti batuweeko ku ttaka eryo likazi nga 10 oba zinaawera tuba tuzimba amaka gaffe. Byabakama agamba nti bakugira nga beewogomyeko mu kizimbe ekya National Housing ku 7th Street nga we bateekateeka okuzimba ekifo ekyenkalakkalira e Lubowa mu district y'e Wakiso. In the new place where we are supposed to be there on a temporary basis. The final journey is to our state-of-the-art home, which is supposed to be constructed in Lubowa, and that process is also ongoing. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.